ali ku muzindalo yenze mulongo mwagalonza n'akabaka gutusinze nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'ebigambo ebyogerebwa abantu abamu nga bizza eggwanga lyaffe Buganda emabega okuva wali amawanga we gaalimanyira okubeera ery'enkizo era erimu abantu abagezi n'olwekyo ab'amaanyi, kubanga amaanyi ageesigamye ku magezi ga nkizo nnyo okuva ku g'ebinywa obunywa. Ngamba amaanyi ag'ebinywa nga republics kwe zitambulira nga zigasseeko n'obulimba mpozi n'amalala. Nsaba tweyanze okwogera kwa Ssaabasajja eri Buganda nga kino kisaba eri bazzukulu bannange mwenna, era ndowooza abaali bagamba nti asirise baafuna omukisa okwerowoozera ne bajjukira n'okutegeera Omuganda kyagamba nti okwogera ennyo oba okwogera ebingi si kwe kuwangula. Kaakati Ssenawulira agamba nti ku bigenda mu maaso mu kiseera kino waliwo beene kyatatutangaazizzaako. Eddoboozi lino gye liggweera nina ekiteeso ekikulu, naye kino kye ngenda okwogera kati kankibagambire wano nti aboogera eri abantu ku mikutu ekyenjawulo ne bwekuba kwogera bwogezi, kubanga okwogera mu kiseera kye tulimu kati kukulu nnyo, kubanga ekiseera kino kyakutambuza kumanya, okumanya okw'omuggundu ku nsonga ezikwata ku ggwanga lyaffe, era nga ffenna twetaba mu kintu kino ekyokufuba okulaba nti no tulijja mu nnyanga. Kati katugambe nga ba bloggers ng'omukulu yeekolera eitongwa gwe twawulira ebiseera ebyo ng'ayogera ebyo bye yayogera, ebigambo eby'ensonyi ebizibu ennyo. Kyandibadde kirungi musabe nga Katonda abaluŋŋamye, muleke kwogera bimunakuwaza, ebinakuwaza Katonda gye muli, kubanga ensi gye tulimu efugibwa kuva mu nsi ya mwoyo. Ekintu ky'oyagala eri bwe kikulema okuyisaawo wano mu bulya mmere okotakota mu gaalumonde, kale kyova olaba nti nno ne bw'oba ng'obadde oyagala kwogera eri bantu ng'olina ensonga, sooka olowooze era osabe olyoke olabe nti by'okola bigattako okusinga okubeera nga bya bulabe. Kati nsaba okulamusa ku bajjajja abataka abakulu b'obusolya, namuse ku luli olulangirwa oluwannyaffe Buganda Namuswa, namuse ku bataka abagundiivu ab'enkizo, namuse ku basiige mu mbiri n'amasiro, namuse ne ku bazzukulu bannange mwenna bwe tuggumiza ebika bya Buganda, namuse ne ku baana ba Buganda ab'omwoyo abasibuka mu bitundu ebirala. Mukama tumweyanze ekisa okusaasira ne byonna. Nga sinagenda wala, kambanyumize ku musajja omu yali mu bbaasi eyo gye tutagawulira ku mawanga eyo, nga bbaasi ya ntambula ya mu kibuga, yali ejjudde ng'atudde mabega eno gy'esemba, ng'alina abantu be yali anyumya nabo nga bagamba nti abategeeza nga bw'ali omusawo ajjanjaba emitima n'ebirala, era nga bagambe mu ngeri mwalimu engeri nga y'okwe. Kale omuntu ayinza okuba ng'anyumya ekintu kye, naye ndowooza waliwo w'owulirira nga mulimu akajja akatono akagamba nti kakati zino emboozi zanyumya era nkola mu malwaliro gano era mbeera ntya biki. Kaakati naye abaali wakati mu kubanyumiza ebintu ebyo ng'era abantu bamuwuliriza, abamu babuuza amalwaliro biki baali boogera abwe, ensonga emboozi ekutta amakerenda. Kati ne wajja wabaawo engeri nga yakegugungu mu maaso eri, bbaasi neeyimirira, ne bagamba nti omu ku basaabaze mu maaso yali azirise ng'agudde. Eno emabega baatenda omukisa omulungi ogwaliwo kubanga bbaasi yaliko omusawo.
kati olwokubanga bbaasi yali ejjudde yonna wakati bagamba nti bamugulire oluggi lw'emabega ayite ebweru agende mu maaso alabe omulwadde. Olwafuluma omusajja olwakka wansi wa bbaasi nti nno bamulinda nti atambule ayite wali wakati agende mu maaso, yassaako kakukola tondeka nnyuma. Munnaffe omu awo we yagambidde nti ebigambo ebimu by'oyogera tosobola kubizzaayo, tosobola kubyogulula. Oba ekyo ekigambo gye kiri mu Luganda naye ye watu bwe yakituwadde. Bizibu nnyo okubyeggyako. Ate ekikulu ekibiriko nti bisikirwa ti n'abaana bo beetikka omugambo gwo. Naye ono munnaffe yali yeefuula omusawo, waakiri yasobola ebigambo bye okubiddukako. Era sirowooza nti nno yaddamu ekintu ekyo eky'okwefuula ky'atali nga yeewanika mu bantu. Awo we ntuukira ku kindeese, kubanga ekiseera kino tuwulira abantu bangi aboogera ebintu, era nga munnaffe oyo yeekolera itongwa kikomeko. Omanyi Abaganda balina engeri gye balowooza. Kati oli ayinza okugamba mbu ate yabyogera dda tebiyiseko, tewali kiyitako ssaawa, tewali kiggwa. Ojja genda okutunula mu nsi endala ng'ebintu ebyaliwo omwaka nga gutandika bafunayo ekipya kye bakyogerako nga bakyogerako. Lwaki ndeese ensonga eno okugyogerako kaakati? Olw'okubanga kirabika nga abantu babeera beeyongera okubeera nti waliwo abantu abalala boogera ebintu kati ngaakati ebyabataka bye twawulidde, era ne bibaako abantu bangi aboogera ebigambo bingi, era abataka bakoze bulungi. Kwegamba oli n'ayogera bwogezi busika, kyova olaba nti olumu bagamba nti nno bagulibwa, kubanga omuntu bw'ayawukana ku magezi aga bulijjo n'abawuliriza ebintu bye mwogera nga mwogera ebintu bwe bityo, bannange mubasaasire, kubanga kikomeko okusituka n'ayogera ebigambo ebitagaaliza Ssaabasajja Kabaka waffe Bulamu wano ku nsi, era bwe bityo ebitayagaliza Buganda mirembe, nga bitwagaliza nga byonnyini omulabe byatwagaliza, okuli okututankulira ddala ffe nnyini n'obwakabaka bwaffe. Byeyogedde sirowooza nti mu bwakabaka bwa Buganda bwonna waliwo ate byeyayogera, simanyi oba akyabyogera na kaakati oba yakitegeera. Abantu abangi nnyo bayogedde nebamugamba byayogera bisobu, si bituufu. Simanyi oba waliwo mu bwakabaka bwonna ate abiwulira. N'olwekyo kubanga n'ekirala ekiriwo nti nno ebigambo bwe bityo okuva edda nedda gubeera musango gwa Naggomola. Kale kandeke kwongera birambululako, kubanga bingi ebyogerebwa ate tebyogerebwa kwegamba abantu boogera ebintu si ku Bwakabaka bwokka, naye kwegamba ebya Republic saagala nnyo biyingiramu kubanga eyo yenkola yaabwe. Era tulaba obugologoosi bwe bakuba ku bakulembeze bwabwe, babavuma, bikkirizibwa newankubadde ate bebagira ne beefuula mbu ate bano katubasibe batwogeddeko nga ate yenkola. Nabo baabikolanga kwega bintu bya kirwanire, naye eby'Obwakabaka bintu bya buntu bulamu, bya mukwano, bya kutegeragana, bya kuteesa. Era nandisabye nti nno enjawulo eyo tugiseeko nnyo essira, abantu bagitegeere nti eby'Obwakabaka si bya lumanyiiro, ebyo bya Republic, temutabulatabula bintu. Era mbadde nsaba buli abeera akutte ku ddoboozi lino alitwale aliwe ku bantu abalala, mu bajjajja abataka, abalangira n'abambejja, babbulooga n'abantu bonna, kubanga nsuubira nkiyamba bwe tutunulira ensonga ne tufuna okukitegeera obulungi mu mazima. Kwega kituyamba ffe ffennyini nga Omuganda okweggyamu ebintu ebitali bya magezi, kubanga obulamu bwo buyina ebizibu, ate ebizibu biringa njegere, zaawukana bugumu, naye bw'ofuna engonjola y'ekizibu oba olengedde kwegamba ekikutula olujegere olwo lukusibye, kwegamba ekikutula enjegere ge mazima, ate ng'amazima ge magezi. Emboozi gye mbawadde wali ey'omusajja eyeefuula omusawo ky'ataali, gigatte ku bantu aboogerera Ssaabasajja Kabaka n'Obwakabaka bwaffe amafuukuule.
gwadde nga basinga kubo babeera bagule naye bino mbyogera ne ku lw'abannaffe abatooko mu myaka abayinza okuwulira ebintu ebyo ne babiwuliriza oba ne babirowooza nako. Buli alina ky'amanyi ku Buganda akimanyi nti temuli atagambwako, naye mu buli mbeera mulimu abavunaanyizibwa ku ekyo. Katugambe nti nno singa omwana akola ekintu ky'aba akoze nga muto, ojja kulaba nti babuuza nti ye maama we ali ludda wa? Omuntu wonna waali waliwo waatuuka ne bayigamba nti abooluganda lwe baluwa, ab'omusaayi gwe baluwa, kubanga banoonya oyo addaka alina okwogera, oba waliwo mukulu we, oba waliwo amwinako obuvunaanyizibwa, beekolemu omulimu balabe obukulembeze bwabwe gye butambulira n'engeri gye buyinza okugonjoola ekizibu ekiba kiriwo. Kale oli bw'aba alina okwemulugunya ku Kabaka, genda ew'omutaka wo ajja kukuwulira ekyokukikolera. Kaakati era yembeera y'emu era omuntu nga bw'aba alina okwemulugunya, twabadde tukinoonya ennaku ezo nti abantu bangi balina okwemulugunya ku bataka abaagenda ewa mukulu Museveni. Tubuuza nti bayinza kgenda wa? Naye era bennyongera okuwulira bagamba nti nno babeera balina okgenda ewa Ssaabasajja Kabaka, naye ate balina kuyita mu b'amasiga kubanga awo bwe bukulembeze obuddako bayinza okutuukirira. Ekyo mu Buganda kye tuyita buli muntu okubeera mu kifo kye ng'akola omulimu gwe bwe butebenkevu. Katugambe ogenda wa mulirwana okumutwalira muliro, omuliro ogwo obeera olina okgenda nagwo. N'olwekyo kino kyenjogera nkigamba bannaffe bonna abali mu struggle. Omanyi struggle yaffe eri emu, ffenna tunoonya butebenkevu, naye buli wamu abantu ab'enjawulo bakutte amakubo, kwegaba abantu bakutte amakubo ag'enjawulo, naye ffe tusuubira nti era kijja kuggweera wamu nga bwe nja obbategeeza oluvannyuma, kubanga kyonna kye tugenderera kuzza butebenkevu mu nsi yaffe. Ate kyembadde mbagamba bali nti bw'oba ogenda ewa mulirwana okumutwalira omuliro olina okgenda nabwo. Kale toyinza kugamba nti ogenda kuzza butebenkevu ng'ate obutebenkevu gwe wennyini tobulina. Kati olwo onooba otya, onootuusa otya ku bantu ekintu gwe wennyini ky'otolina? Kati twafuna ekyokulabirako eky'omukulu oyo yeekolera wamu n'abawagizi be. Nsuubira nti beba abantu abadde bamugobereranga ekiseera ekingi, naye okuva olwo baatandika okumuyita omuzira era ne bavaayo ne bagamba nti abaalaba obukyamu mu bigambo bye basiru. Naye ate kakati balina n'enkola abantu kati nti buli ekyogerebwako ekigenda obubi nga bagamba nti Kabaka asirise nnyo, nga bongera okuggumiza ebigambo byabwe ebyo. Ate banyoomi bulungi kubanga tebakomaawo, bamanyi n'okuwalalira abakulembeze baabwe bona ku mitendera egy'enjawulo. Nawulirayo n'abagamba nti abaasooka ababasinga obukulu bakadde baabo abali mu myaka 23 nti tebaalwana, mbu bo bokka be balwana kati. Era kubanga ne mwami yeekolera oyo, ate ye ndowooza ni musajja mukuluko okusinga awo, nti yakunze n'abantu mbu bave ku Kabaka n'Obwakabaka. Kale oyinza otya okukola ekintu ekifaanagana bwe kityo? Naye nze njagala okubabulira n'ekintu nti temwesiga nnyo babulooga n'abantu bonna abali mu bifo mwe muli, oba mulina ssente oba muli ki, temwesiga nnyo. Bayibuli yakyogera abantu abamu ne bakiwulira naye abamu tebakitegeera, nga temwesiga nnyo bantu. Abantu bayinza okuwanika ne bakuwanirira ne bakuwanika, naye ate bennyini be bavaawo ne baggyawo emikono gyabwe ne baviirawo ddala n'ogw'ekigo kyo wekka. Kale n'olwekyo nti amazima gabeere nga gakujjulira mu buli nsonga, nti abantu ne bwe bavaawo yimirira ku mazima, nti go amazima tegagenda kuvaawo kubanga go gabeerera n'obutuufu. Kaakati wano mu Buganda ng'ebyo bitwalira ddala mu ebyo ebitugatta ng'obuwangwa n'ennono. Kati kubanga musajja mukulu oyo
sirowooza nti ayinza okuba nga tamanyi oba n'abawagizi bwe musayi gwenkanawa oguyiisa olw'okuyimirizaawo obwakabaka buno kavanga abeeru bajja sijja genda eri mabega gye tutamanyi bye baakola na byaliwo naye kavanga abazungu bajja kasookanga abeeru bajja mu Buganda amanyi musayi gwenkanawa oguyiikidde ku bwakabaka bwaffe amanyi bulumi bwenkanawa Omuganda bwayiseemu ne bakabaka be nga ne mu lutalo lw'ekinaana bo baalwanira okwetaasa ku bintu bino eby'abazungu bo baalwaniranga ku kintu kimu kuza bwakabaka bwabwe abantu akakadde kalamba ne balugenda erweru naye ate manya nti nno ne mu biseera nga neeno yonna mu bitundu byonna olutalo lwali lubunayo kubanga olutalo lwali lwakiyeekera si mu luweero eyo kanti abantu gye baafiira kati omuntu obeera okimanyi ekyo olyoka ogambe nti muve ku kwewaayo kwonna okwo n'omusaayi ogwo gwonna ogwayika byonna mubiveeko n'okubonaabona byonna mwonna mubite okubonaabona kw'abakadde bammwe kw'abajjajjammwe ebiseera byonna kavanga abazungu bajja n'omusaayi okuviira ddala mu ntalo za Ssekabaka Mwanga ebyo byonna mbite ye omulaba alyoka ajje asange nga muvudde ku kyammwe nga bulijjo bwakibaagaliza akwate awambe buwambi ekiwedde kwegamba weebuuza n'okwebuuza bannaffe bano abakwata emizindaalo mutule mulowooze muwulirize ebintu eby'amakulu muwulirizeeko n'ebyogerebwa ku mawanga amalala musonyiwe kubanga mbuuza n'obubuuza kubanga muntu ki ategeera ayinza okwogera ebintu ebifaanana bwe bityo ekyokutyoboola Buganda ne kabaka waffe nja kwogera ku mukulu yeekolera naye nga babuloga bonna mpuliddeyo ne babuloga abalala ababikola naye ng'ekyo si be basoose kubanga n'asiimwe namulidde naye ng'alina byayogera awo si be basoose okukikola ekyennako waliwo n'abalala be tuwuliddenga ekyekitalo ennyo mulimu n'abalangira n'abambejja naye abamu bagamba nti abalangira n'abambejja abamu babeera tebakoga nti balimu enjawulo waliwo abateekwa okuteeseza mu kiganga ekimu waliwo abateekwa okuteeseza mu biganga ebirala naye kwega nti owulira abantu bangi aboogera obutali kutwala budde kubanga kabaka ne bwabeera nga muganda wo nga mwazaalibwa mu lunyiriri lwe lumu oba mwazaalibwa mu nnyumba y'emu oba biki ebyo byonna naye bw'afuuka kabaka wa Buganda ate waliwo ekintu ekisukkuluma nti tomala gafuluma n'oyogera byonna by'oyagala kwegamba kibeera kya njawulo kubanga ekyo ky'owulira nga abantu bagamba oluusi nti Namulondo eyuguuma naye nga ekyo oyinza n'okigamba kwega kubanga Namulondo oyuguuma omuntu oyinza obutakitegeera nti Obuganda bwennyini bwe buba buyuguuma naye kwega tulina be tuwulidde abalangira n'abambejja aboogera ebigambo bwe biti era nabo eby'engeri ate nga bano mu buwangwa be baagabana obuweereza obw'okuvugiriza Namulondo nze kino nkigeraageranya ng'emperekezo y'omugole egenda esikaasikanya emusikaasika akadaali n'engoye ng'egezaako okuyuzaayuza n'okulaba nga kubanga ku mbaga bwekifo wetumanyidde okulaba nga abantu bafa okulaba nga buli kimu kibeera kitereevu naye nga bano ate balaba kwonoona nakusikaasikanya ebintu ebitali birowoozeeko kubanga oluvannyuma omuntu omusanga ti ate nali ndowooza kino ate kati ebyo bibuulira ani omala okusindikasindikaganya muteekwa okumanya nti ebintu bino bikulu osindikasindikaganya ensi n'ogiyuyayuya bw'omala n'ogamba nti ate saabo bokka waliwo n'abataka nga bana babamu abawulirwa nga boogerera ebigambo ebitateekwa kuva mu kamwa kwa muntu ali mu kifo eky'enkizo mu bukulembeze bw'eggwanga nga naye bajjajja abo babyogera Ssaabasajja bwe yakyala ewa Kasujja bagamba obutamanya byafaayo oba obutabitegeera kiviirako abantu okugwa mu nsobi zeezimu ne zeezimu ekyo tekijegawazza bantu neeyano weewaawo tetulina nnyo ngeri ya kugaana muntu sekinnoomu kwejegawaza naye
waliwo obuvunaanyizibwa bwa buli omu okulaba nga tewali ajegawaza ggwanga lyaffe kubanga ekyo ffenna tukisasulira n'abaana n'abazzukulu. Kati ng'ogyeko abantu abeefuula kye batali kwega ne weefuula nti gw'osobola okugamba ku buli muntu, ebyo byali pabliika. Ebyo bintu byali pabliika bya abantu bye bayiyayiya ne babipangapanga ne babiteekawo olw'ensonga zaabwe. Obwakabaka obukulembeze Katonda bwe yateekawo si bwe bukola. Era bw'olaba nga waliwo ekintu ekikusobedde, baako gwe weebuuzaako naddala abantu abakulu. Omubuuze nti bwe mba nina obuzibu bwe buti ŋŋambaani, mbuuzaani. Eyo y'engeri gye tuyinza okukumamu obutebenkevu era n'okutambula nabwo nga tugenda mu maaso okusobola okuba nti no tujja kufuna bwe tufuna omukisa tufuna we tukubaka ŋŋamba eweema yaffe, ŋŋamba mu butegeevu, mu mwoyo, mu mmeeme, ne tuba nga tuddamu okutegeka obutebenkevu bwaffe ne bubeera nga tubutambuliramu. Kale omuntu yenna ayogerera Ssaabasajja Kabaka amafuukuula abeera yeewaako bujulizi nti tagoberera bigenda mu maaso oba bimutiisa nnyo, anoonya bye yeekwasa yeggyeko obuvunaanyizibwa obw'okubaako kyakola ye oba obuvunaanyizibwa bwe obumuweebwa Obwakabaka. Kati ng'anoonya abeeko babeera baanenya bo balyoke badduke bamuggirewo ebimutiisa kubanga tategeera byafaayo. Kabe kasinge nga n'obugule mugule ng'akolera balabe ba Buganda, ekyo abantu bwe bakikuteekako ng'oyogera ebigambo bito tolina ngeri gy'oyinza kivaako. Kubanga mu mazima ddala ebigambo ebitalina abikubuuzizza nti oba akukaka naye nga bikwata ku kintu ky'otomanya era nga tokitegeera, tewali nsonga ebeera ebikwogeza mu bantu. Kale kakati tukkirize emizindalo kati mingi, naye si kyakuteekwa nti buli omu n'atalina kyataddeko maanyi kumanya nti alina okwogera eri abantu. N'olwekyo twegendereze ebigambo bye twogera kubanga ate ne kati tulina ne intaneti eteerabira. Naye ate ne intaneti ebadde tennajja ng'ebigambo kirungi oba kibi nga bw'oba ng'olina ky'oyogedde kigoberera omuntu byasa ku byasa. Kati ekirungi nnyo tusooke tukireke tukizze ebbali kubanga kati bajja kubulya Churchill bye yayogera bakubuulire King Edward wa Bungereza bye yayogera mu myaka gyaddi, bakubuulira ni bye yakola ni bye yayogera. Ebigambo bibeera bitambula kwega abaana be babeera babiwulira bamanya nti bino ebigambo bya muki bya mu nnyumba yaffe. Naye ebigambo kwegamba omulamu gwe tuliko kati gwa bigambo ng'omuntu ayogedde ebigambo ebibi. Ate bw'oyogera ekigambo ekibi ku muntu nakyo kiba kibi, naye bw'oyogera ekigambo mwegendereza ebigambo bye mwogera ku ggwanga naddala erya Buganda. Kubanga kati ng'ebyo bw'obyogera ate ne bandibadde babyerabidde kubanga si ggwe osoose okwogera by'oba oyogedde ebigambo bwe bityo ebiba tebyeyagaliza ggwanga Buganda butebenkevu kubanga oba ggw'onyiiza olw'eddakiika eyo n'olyoka ogamba nti byonna kambi omuliro gwonna kanguyiwemu amazzi. N'ebyo byogera bizze kwegatta ku birala bye twawulira ebyayogerebwa abaabyogera ebigambo ne bibafuukira ebigambo mu Buganda wano. Naye si wokka ne mu nsi yonna gye bali nga bennyini abo abaana baabwe oba abazzukulu baabwe bawera ennemba n'amagambo amabi agabagoberera nga gabagoberera okugamba nga gazze gabagoberera omuntu n'ayogera ekigambo naye nga tatalina ngeri gya kubanga ne bwe yeetonda baga nedda yakyogera. Kweganga ekiringa kaŋŋambe bw'onoolaba enswera ya kirungube ng'ekwesibiridde okanda giyimusiza mukono okanda giwuba ng'ekwesibiridde. Ekyokulabirako ekisooka kye yali omukulu w'ekika ky'enkima era namwogerako mu ddoboozi lyange eryayita oyo gwe bayitanga Kaamulegeya era yaliko emboozi nnyingi n'abategeeza. Ng'emu ku yo yali mu kiseera ekyo bwe bawungisiza Ssekabaka Muteesa II, omwami oyo n'agamba nti tagenda kudda nga mulamu ne bamuggyako obukulu bw'ekika. Waliwo abaakiwakanya ekyo. Kwegamba ffe abamu ekintu ekyatulabikira nga kintu kyali kye kwegamba
Abaganda balina engeri gye bajjajjaffe abaatusooka baali banywevu kubanga baali bamanyi nti nno omuntu bw'aba alina ky'akoze nga kirina engeri gye kitadde obutebenkevu bwa Buganda mu lusuubo ateeka okukolebwako kwegamba okulamulwa mu butuufu bw'ensonga awatali gamba nti ate ejjajja ate kakati ate wa kitiibwa ate ekitiibwa kibeera kikolerere ekitiibwa kyesigama ku buvunaanyizibwa toyinza kubanga gwe okulembedde ng'owe oyina ekitiibwa ekyovala nti abantu abamu bagamba nti teyali Muganda toyinza kwogera bintu bifaanana ng'ebyo ng'otegeerera ddala kiki ekitegeeza omuntu okubeera n'eggwanga lye ng'otegeerera ddala kiki ekitegeeza obuvunaanyizibwa bw'obukulembeze noyogera ekigambo bwe kityo ate n'abeera ng'eriyo mbu omusika we mbu naye atudde agamba nti nno muki mukulu wa kika newankubadde Ssekabaka Muteesa ajja n'alamula ku nsonga eyo ate nga n'Abaganda abakulu abaaliwo era abagundi abataka bagundivu bonna baayogera nti weewaawo naye kwegamba abantu ne basika omuntu eyandibadde yeekwekedda mu mpompogoma z'enjazi nga aliira eyo olw'okwogera ebigamba abalabe balumbye Obuganda bakutte Kabaka bamusituddemu abantu bagenze babulunyiza lwaki mulese Kabaka waffe wajjogera eri awo olimanyi naye ate omukulu w'ekika n'alyoka ajja n'awagira ebyo oyo aba asaana okubeera omukulu w'ekika okuba nakati gy'ali ab'enkima nammwe mubeera mugira nakani bwe bya buswavu nnyo waliwo okwegamba ebika kakati kiringa ab'emmamba ne mubeerawo ne babaleetera omusajja omunyarwanda nti yakulira empingu mugimanyi omulala era yayogera ebigambo ebiweebuula Buganda ne Kabaka waayo yali Ben Kiwanuka yagamba ne mugamba Kabaka ajja ndabe ebigambo ebyo bisobya obuwangwa n'ennono era Abaganda byabanyiiza nnyo naye era owulirayo abantu abagamba era baali mu Ben Kiwanuka olukwe era Ben Kiwanuka baagano nga aze kyemba bugambye wali nti bw'oba ogenda wa mulirwanaawo ng'otwala omuliro togenda nagwo ogenda gujja wonna woba ogenda okugujja era bw'onookya ne bw'oba ogenda gujja wali kokogondi ku kkubo ng'okyama ewuwe era ogujjawo n'olyoka ogenda nagwo kubanga kye kiba kikututte kati bw'ogamba nti nno ekyaleeta Ben Kiwanuka yali alina kyaleeta ekiyamba ng'atandikira ku mmenya buwangwa na nnono Ssaabasajja Kabaka n'alamula waleme kubaawo okulonda okuggyako nga Buganda emaze okufuna eddembe lyayo Ben Kiwanuka n'akunga Abaganda naddala abagundi Abakatuliki tibagende balonde nga yeegase n'Ekkereziya Enkatulika n'abakkiriza baayo abamu awo Obuganda yali abwawudde kiki ekyobulabe ky'oyinza okukola mu kiseera ng'ensi erumbibbwa ng'eggwanga lirumbibbwa kiki ekyobulabe ky'oyinza okukola okusinga okwawula mu bantu naye mmwe ne musigala kwegamba ne bwe babannyonnyola ebintu bino tubyogedde emirundi nti Ben Kiwanuka yali musobu Kamulegeya yali musobu omusobu atayagala tebyagala ebyo kunakuzannya nabyo ate Ben Kiwanuka ye yakitegeera oluvannyuma olw'ebikolwa bye yakola naye era abantu bakyali eri bamukwatira eri emabega kati muva mulaba ndi mwegendereza ebigambo byemwogera kubanga biyinza okufunako abantu abalala ate ne babyekwatako ne basigala nga bakola ensobi kubanga nawuliddeyo awo bagamba nti yeekolera aveeyo yeetonda balemukanika yeetonda ki ekyo kiri gy'oli kubanga abantu bagenda kusigala nga babikola naawe gy'oliba ogalamidde bw'olibanga ogalamidde olibanga afuna akalembereza ng'oba ebirala mu bulamu wabikola naye toyinza kubanga bikola bulungi ng'ekyo tokimanyi omanya ensobi gy'okoze omulala era yali ow'ekitiibwa Joshua Mayanja Nkanji yali Katikkiro wa Ssekabaka Muteesa II eyakomawo okuva e Bungereza ekyo nakiwulira abakulu bakyogerako emirundi mingi Abaganda kyabaluma ne bamubuuza nti kiki ekigenze mu maaso nga bamulinze okuwulira kiki ddala ye kyennyini kyabagamba ekyaliwo ko ye ntukomyo nga bwe tewagenda Abaganda tebaakimusonyiwa simanyi oba yali ayimiriddeko katuuti nze nandibadde nze bwe nandifunye omukisa simanyi lwaki abantu bakalubirirwa nnyo okugamba nti nno bannange munsonyiwe lwaki obeera okalubirirwa kigambo bugambo ate Abaganda bakinnyonnyola bulungi nti bw'owaba n'okwata ekkubo ebbi ery'okufa weetonde wezzeewo gwe wennyini kubanga bo baali kimanyi bakadde baffe ne bajjajjaffe ne baani bonna abaliwo ekiseera ekyo nti ekigambo ggwanga ensonga y'eggwanga si zaakuzannyirako tukyogerako bulijjo nti buli omu okubeera mu kifo kye ng'akola obuvunaanyizibwa bwe mwe muva ebintu okutambula obulungi bwe butebenkevu ne bwebeera mmotoka ne bwebeera ki ne bwe kiba kyalaani buli kitundu kyonna
buli kantu konna katula mu kifo kyako ne kakola omulimu gwako. Kati abantu okuva mu bifo byabwe ne bagenda beeteka mu bifo ebirala mu mirimu emirala kubeera kumenya amateeka ga butonde na buwangwa na nnono. Era be bw'owulira abeefudde abambejja nga si bambejja, abeefudde abalangira nga si balangira, emitima gyabwe gijjudde okwagala okwonoona n'obulabe eri Obuganda. Kwegamba ne bwe bandibadde bagamba nti tuli balangira tuli bambejja, okusala omusango gwokwo kwa Kabaka Sulaiman gwe tusomako mu Bayibuli kwandibadde kubamazeewo, kubanga omwana bw'abeera nga wo toyinza kukkiriza mutemamu. Singa mwali bambejja twandigende babawayiza, naye singa mwali bambejja, singa wali gwasajja wali mulangira ddala, gwe wennyini wandigende obanga ekyo kirabika nga kinaayonoona, kanzire ebbali sinze njagala kibeere ku nze, ne bano banna balamba bakagere, gwe wennyini wandibadde gwe wennyini gw'okiraba. Zibeera mpisa mbi. Ebintu ebikola obubi ggwanga ebivaako obutabanguko. Kwegamba nemwewa obuyinza obuviirako eggwanga okwo okusaanawo, ate si kwewa buyinza, kwewa maanyi, kubanga obuyinza bwo bwe muba temwazaalibwa nabwo temubulina. Ekyo abantu kye bakola ensobi oluusi ne bagamba nti kale olw'okubanga Museveni talina buyinza, alina mmundu na bulimba. Ebyo byokka byatambulirako. Sinze mbyogera, Katonda yabyogera Bayibuli. N'ebigambo bya Mukama byennyini bw'oba osirise n'omusaba akikunnyonnyola n'akikulaga. Kubanga nti era buli kibi kiyita mu kirala. Era buli ekijja nga kibi kiyita kinnaakyo. Paka lwe mutubira mu bibi okuva ku buli ludda. Kale buli lwe mulaba bino ebitandikirwako obakanga nti we tuli kati si bwe watambulira, naye ebijja byeyunga ku birala ebivudde emabega, temwongera kulinda. Ebyo nga mufuba okulaba nga mubijjawo, ekintu kireke kweyongerayo kwonooneka. Kati kyetuva tubalaga ffe awali abakyamya ebintu n'abantu n'ebintu byennyini nga ffe tubadde tubikyamya mu kumanya ne mu butamanya, bibeere nga bikolebwako mangu. Kubanga ekiseera kituuka nga n'obuzibu bwe bwava temusobola kutegeerawo. Kakati nga ekiseera kino tukoowoola abazadde. Oba oli wa myaka 10 ng'oli muzadde, senga jjajja ng'obuzadde bwe Buganda bwe buli, oba oli wa myaka 5 oba oli wa 3, abazadde mukwate ku baana, mukole obukulembeze bwammwe Katonda bwe yabawa mu butuufu bwabwo. Ebigambo ng'ebyo bye tulaba ku mikutu, abaana nga bagenda bawemula, boogera bino boogera biri, ebyo byonna ebigambo eby'obunankani bitwawula ku Katonda waffe, bitwawula ku nsi ey'omyoyo ey'obulungi, bitwawula ku mwoyo omulungi. Kati obuwanguzi ogenda bujjawa mu bino bye tulimu. Yembeera eri mu Buganda wano ekiseera kino, amateeka amatuufu abantu kwe bateekwa okutambulira gaalinyirirwa, ab'omwoyo omubi ne bapaatika waagaabwe, ate nga nago tegabagagoberera, kubanga wandimanyiza nti waakiri wano we wali omanya ekikulu ekiri ku mwoyo omubi, nti ate tajja kugamba nti nno bwe tunaakukwata ng'okola tujja kukusiba, tujja kukukwata, tujja kukuggalira, tujja kwokya ebipiira, tujja kukola ki. Akugamba mbu nno era tujja kubeera ne rule of law, simanyi tufugire mu mateeka tukole kitya, ng'amateeka agamba nti omubbi atajja kukkirizibwa byo, naye ate bw'agenda okukola akola birala. Kati awo ne mubeera nga mubuuze kati mumanyi kyakkola. Bagoberera ekintu kimu kyokka, kuyaayaana kwa mibiri gyabwe, kulya, kunywa, kukola ki okwa buli ddakiika nga bwe kulina okubeera. Amateeka gaabwe obunafu bw'emibiri bwe bufuga, n'ebyo basuubira okweyagaliza oba okujja mu biseera ebiddako. Ekyo tekitegeeza eri buli akiraba n'olaba nti balina essente bakyusa emmotoka buli kiseera n'obeesiimisa, tokikola. Kubanga tekitegeeza nti amateeka g'omutonzi waffe gaavaawo ag'obutonde bw'omuntu. Wadde eddakiika emu bweti, oluusi n'oluusi ababbi naddala babbo bumpwankimpwanki babonerezebwa, abenzi nabo batyo, naye wadde bangi naddala abanene
tebabonerezebwa naye ebbanja teribavaako paka ng'osasudde mu ngeri emu oba mu ngeri endala. Ate n'obugagga buno bwe bayita obw'ensibo mbwolekera abaana yiikaze ettaka simanyi mmeka bufukunya nga wabbanzibe wasiba abantu wabona kasita azikwata omwana bekka akwatirako n'amaanyi ge wazikoleramu. Akwatirako n'amaanyi okuviira ddala mu abo bonna baabazza ab'emabega baani basimanyi bakaggwa biki ebyo bansibirwa baani abo bonna kasita obeera nga wabikwata mu ngeri mbi kasita obikwasa omwana bigenda na Mukama Katonda yagamba nti si buli mwana si buli muntu ajja kusasulira ebibi bibye tosasulira bibi ya kitaawo naye bwakukwasa ebintu ng'omanyi nti bibbe awo obeera osikira n'amaanyi g'obubbi agabigiddeko. Mu biseera bya Miini n'ebyobote ng'omuntu bw'akemebwa oba omulabe n'amusongamu olunwe ng'awaŋŋanguka okwewala okulya mu nsi y'olukwe. Abalala babeereyo bubeezi nga balinda nti ebintu bitereere. Naye atugambe kwate twogere n'okwabo abalowooza nti ebintu bijja kutereera. Katugambe nti obeera wekka oli mu njuyo naye nga tofuna kadde kalongoosa kooza bintu kooza ngoye keera kakola ki okola nnyo naye olunaku lumu n'ogivaamu n'oggalawo n'okomawo n'ogisanga nga yonna nnongoose ebintu byoza obuliri bwale engoye enjoze zonna ng'olula enteeka wali n'osooka okubira mukwano wawe gwe wabadde wano nti n'okubira onnannyini nnyumba mwayiseeko wano nedda n'okubira nga tonnafuna ani yalongoosezza. Sikugambye muntu nga yayonoonye naye nga yalongoosezza osobola okugisulamu oba weebuuza nti gino emirimu ani yagikoze kwegamba nti tosobola kutereera ng'omaze okutegeera ani yakikoze nekwega kubanga oyagala n'okumanya nti yakoze kyaki. N'ensi yennyini tesobola kutereera yokka ng'oyagala etereere situkiramu. Kati ebyo bye tubadde tusanga oluusi ne twesiga abantu nga bwe twesiga Mmengo. Abantu bagenze abaana abato bagenze balwanye okulwana bakuwangudde abantu beesowoddeyo kale eraffe tumanyi bingi eraffe tututute era twaliwo n'omulembe guli akati tutereeze Mmengo kubanga Ssekabaka bwe yaliiwo boogedde bino boogedde biri ng'obubbi ng'obutemu ng'obwonoonyi ng'enkwe naye olw'okubanga muwulira amannya amaganda ne mwesiga abo bateekwa kulinnyirwa kagera omukuomu okoze ekyo okikoledde wani akikoze ate bwe mulaba omu ng'akikola temumuleka kubanga oyo nga bamuggyawo ng'abalala musirika nga babavuga ebigaali naye okubonaobona okuli awo. Naye katugambe nti abantu bangi nga bwe mbadde njogerako abawaŋŋanguka ne bagenda ebweru bangi bakola kye basobola weewaawo naye ate waliwo n'abalala abeetaaga okwegenderera abasinziireyo ku mawanga ne bakolera abawambi. Kakati ebyo byonna ate kakati tusinze biraba mu kiseera kino nga bingi nnyo mpozi olw'okubanga n'abantu abadduse mu nsi bangi ate nga n'okuddayo tebaddayo. Abamanyi ebyafaayo batugamba nti Ssekabaka Kimera yagamba nti ebyo byenkubuulira ebigambo bigoberera. Yagamba nti mubuulize mwe muva essanyu. Obuwulize bw'agamba kweggondera n'okugoberera amateeka obuwangwa n'ennono eby'ensi yo eby'obutonde eby'obwakabaka ng'amaka galimu abaana abatawuliriza bakadde baabwe abakulembeze baabwe abatonde bwe gataba na kitiibwa bwe kiri ne ku ggwanga naye nti abantu abalimu bwe baba tebawuliriza bukulembeze bwabwe obutonde era eggwanga eryo teriba na kitiibwa. Olw'okunyigirizibwa akavanga abeeru bajja kuno ne zino gavumenti zaabwe ez'obukoloni Buganda tesobodde kubonereza abagisobya. Kati bangi batera beeguya ne balaga okwagala n'obuwulize eri omuwambi okusinga
bwe beeyagala bo bennyini n'abaana baabwe. Kubanga obuwambi tebukoma we buli, kijja kugendera ddala paka kubasaanyaawo. Teyajja kubawamba kusaaga. Tewali buwambi bukomaawo, era kyova olaba nti bulijjo ensi bwe zibeera nga zikwatibbwa mu buddu bwe ziwambibwa, Katonda yazijjayo. Era bw'aba Katonda tagijjayo, yenna ayagala goberera ebyafaayo. Noonyereza nti ono yava atya yo, ono yavaayo atya. Abalala ojja kulooza nti baavaayo naye nga tebavangayo. Baafuna engeri gye beekukuma munda oyo ababafuga ne basigala nga babafuga. Nga kati bwe tutambulira mu zino gundi buno obwetwaze n'ebyo gundi ebyo nankani oyo Kakica. Buno omulembe ogwaffe Omutebi ekyo gutakitegeera. Naye omulembe Omuteesa abantu beekolangamu bennyini omulimu ne babonereza beewanikanga ku ggwanga lyabwe. Ne bw'obeera Muganda nga tolyewanikako, teweewanika ku bangi. Kati ebyo ojja kubitegeera bulungi ng'otegedde na lwaki tweyala ne tuvuunama mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka. Kubanga yeffe ffenna awamu mu ye mwe twegattira. Kati n'olyoka olaba ng'abalaba ab'omunda abo be abajja oluusi twawulira mu mayiga nga yeewaana nti nze sifukaamirira. Ekyo bw'oba nga tofukaamirira Kabaka tikitegeeza nti nno kyakwewaana, nti abafukaamirira ba wansi, nedda. Naye ng'ekintu ekikulu ekiriwo kiriwo ekiti nti ekyo sijja kwongera kyogerako kubanga ebyo byonna bikulaga bw'otali Obuganda. Bw'oba oli Muganda, Obuganda bwo si bugumivu, naye ye Mayiga si Muganda yennyini. Kale n'olwekyo saagala kumwogerako nnyo nga obuwangwa n'ennono tabimanyi, amanyi ebyewaabwe. Ate ne bannaffe abaali Ssekabaka Muteesa abaliwo ku mulembe ogwo, nabo tebaalina magye gennyini okuggyako agakuuma olubiri eyo gye bayitanga ki, gye bayitanga Royal Guard ne poliisi yaabwe baali bagitutte nga bagiyingiza mu kipooli kya Uganda, kya poliisi y'ekipooli. Kyova olaba nti ab'Emmengo baali beekweka nnyo, nga beekweka nga bali bakolera mundako, singa kati bwe bavaayo ne bayimba kibaluma ne bagaa nti wali ajja tuwangula, tulina amaanyi mangi nnyo n'ebyo ebirala byonna bye beewagala nabyo. Kati kino kinzijukiza omusajja bwe nalabanga ng'atambula mu Kampala omwo nga tukyali bato, ng'ekigere kye ekimu baakitemako nga bagamba nti y'omu ku abo abaagamba nti Ssekabaka Muteesa owookubiri bwe yawaŋŋangusibwa nti yali si waakudda. Kati abantu ne bamugamba nti kisimbawo ekimu ku gundi ku mubiri gwo kye tunaatemako, n'asimbayo ekigere, ne basimbayo ebigere byabwe abo mbu bw'alidda balibitemako. Emyaka gyayitawo ebiri okuva mu 53 bwe bamuwaŋŋanguse okutuuka mu 55, bwe yadda abantu baabanoonyayo gye bali beekwese era ebigere baabibatemako. Olw'okumanya amateeka, ab'emirembe Emiteesa baali bategeera ebizibu bye baayitangamu ekiseera kyonna, baali mu kusiima na kwagala Kabaka waabwe, kubanga bwe mutyo bwe mwezzaamu amaanyi. Naye abamu ku ffe mu kiseera kino bali mu kwekola bitajja, ate nga ndowooza n'ababatereeza obulungi babagamba nti musimbewo ebigere tebannafunika. Kubanga singa tebaali bano bannanfuusa abaasimbibwa Emmengo, ab'omulembe gwa Ssekabaka Muteesa, engeri yaabwe bo kwe kyandibadde kizibu, kubanga baali beekweka nga tebabategeera bulungi. Singa baali babategedde bulungi bandibabadde babakuddeyo, era Buganda teyandifunye bizibu bye yafuna. Naye omulabo ow'omunda yali mwekusifu nnyo,
kye kyatuleeta okutuuka mu kiseera kino kubanga gwe babadde bakozesa ne corporate solo zaabwe kubanga ne bwe wawuliranga ng'owulira mu bazadde baffe nga bayimba ennyimba ezaayimbibwa wonna mu Bwakabaka naffe kabaka waffe tumuyimbidde ennyimba okitegedde naye bo ziri ennyimba zaabwe zaakwatanga kubanga ffe tuyimba bimbye kabaka tusiimye kabaka amasomero biki naye bali bayimbanga ku bintu ebyagendanga mu maaso balina ennyimba ze bayimba nga bwe yagenda kaali keetalo k'amaanyi nnyo bwe yagenda bwe bamuwaŋŋangusa ne bayimba nti Ssaabasajja Kabaka musajja muzira asaana awangaale ne bagamba ndi bamulinnyisa ennyonyi nga talina kutya asaana awangaale baliwo olulala bayimba nti bamuwa abakazi abazungu yabatunuulira ye yabaseekerera nti nze sikkiriza n'abantu bange tebakkiriza balina n'olulala bwe bagamba nti Katonda tukusaba okuume Ssaabasajja Luwangula Mutebi Ssaabasajja Muteesa Wangaale Kabaka waffe awangaale asaana afuge nga wanjawulo ne bagamba nti Muteesa abonyebonye nnyo ku lwaffe n'aweerezebwa abasajja bannakinku bamukwate naye n'akwata mpola n'abatebuka ne tuwona bamaama baziyimbanga nnyo ezo n'abakulu baziyimbanga nnyo kwega ne tuba nti nno naffe twayingira mu byafaayo ebyo bulungi kirungi nnyo abaana okumanya ebyafaayo era kubanga ate tekyakomaawo ne tubona nti mu kuziyimba ennyo waliwo abaana waaliwo embeera ng'abagenyi bwe bajjanga era nga nakati amaka agamu gakikola abaana ne bajja jangu oyingire mu jjajja jangu oyimbire mu taata jangu omuyimbiremu omuzirire namu kale abaana abamu ne bajja bakivumbula bali abagezigezi nti bwe bayimbira ennyimba za Buganda eza Kabaka nga bifuna kale ne tubeera nga tuyimba ennyimba ezo era bannaffe ne babeera nga batugira batukwatira mu nsawo bulungi kaŋŋambe bugambi nti abantu baffe abatuufu bakadde baffe abakulembeze baffe abatwagalira batwagaliza bannaffe be twasikira ne tubaddira mu bigere abamu ku bo era nga naffe ffe tulina okuleeta abalala ate abagenda okutambuza Obuganda bannaffe abatusooka abo abatwagala baatugulaagula dda nga tuyimba ebintu bya Buganda n'okubi ebyafaayo wadde twali tubitegeera nnyo baatugula era ekyo kigema abaana okugulibwagulibwa abawambi abajja okutta okubba n'okusaanyaawo kale ndowooza kyandibadde kirungi Abaganda bangi ne mukyekwatako ekintu ekyo mu kifo ky'okuyimbisa abaana ebintu ebitabagasa ebyo ebinyimba ezitategeerekeka mubayimbise ennyimba mubagulire mu kituufu mubageme okugulibwa mu bintu ate bibeera nga bijja baleetera buzibu mu maaso kati waliwo n'abantu abalala abalina endowooza egamba nti olw'okubanga Bassekabaka baabonaabona baalwana ku nkomerera ne babeera nga baggyibwa mu bulamu nti yeyo entambula gye tulina okutambuliramu ekyo ekintu njagala okukibategeeza nkinyiiza nnyo Mukama Katonda tayagalira ddala bantu bakulemberwa nga baagaliza abakulembeze bwabwe obubi kiringa bw'atakwagala ng'olina mukadde wo ng'omwagaliza obubi ekyo ekintu si kirungi ezo nkola za Repubulika bwe mubeera mu muganda mulina kulaba nga mukuumagana mwenna ne mubeera nga bwe muli kubanga gwe naawe toyinza kubeerawo ng'oyagala abakwagala kaŋŋambe nti gwe obadde nti gwe okulembera oba ekyalo kyo oba gwe omukulu w'essiga n'ogamba nti nno bayise abaana bo mu buli kizibu naawe kye wali oyiseemu kwegamba bwe muba mulowooza
ne bwe babalangira nabambejja kuka n'ogamba nti bali bajjajjaffe naye ne mubeera nga temuyina mukwano gugumidde eri singa obeera olina omukwano gugumidde eri bali bassekabaka abaasooka nga bwoga nti wabasiima oba obaagala oba obawaana kuga kujjako nga gw'oli awo ogamba nti no buli addako bamutte oba bateekako mulala buli lunaku aveewo kwegamba ng'ekyo kyagaliza buli muntu yenna nti abeera mukulembezeewo naye ate kimanye naawe era oli mukulembeze w'oli kubanga mu Buganda temuli atali mukulembeze omwana oluzaalibwa obaako batoobo okitegedde obaako n'abalala bakuyita bakojja babaako ssenga tobulwako gw'ogamba nti ono gwe nkulembera ne bw'oba mwere kasita obeera nga gwovunaanyizibwa bwe obutegedde era n'obubeerako naye nga toyinza kwagala nti nno abo b'okulembera babeere nga bakwagaliza n'abaana bo bonna abajja oba n'abantu bonna abajja mu kifo ekyo mwoli bonna bayisibwe bubi ekyo tekirina gye kiyinza kutwala omwoyo gwa Buganda ogutafa omwoyo gw'omukwano tubeera tugweganye era bwe gutyo nagwo ne gutuboola jjukira nti omukwano gwo gwe gutusiba mu Muganda byebinywa munda muli lwe luyina kungulu era bw'otoba nagwo tobeera mu Muganda kyova olaba ng'oli bw'akola ebitali oba bitawagira bumu ng'okwegamba ng'abantu batankana obuganda bwe nga bagamba nti alabika ng'atali Muganda kubanga tali mu Muganda kubanga Obuganda si bwa musaayi gwokka n'omwoyo obuwangwa n'ennono byaffe ebitugatta nabyo bibeera kwegamba obiraba nti nno byakolebwa kubeera nga binnyonnyola omukwano kintu kikulu nnyo kubanga n'ebyawandiikibwa bigamba nti Katonda yagamba awakuŋŋaanira abantu babiri oba basatu nange embeera mu masekkati gaabwe ffe tuli Muganda wonna buli wooba ne bw'obeera wekera tobeera omu obeera Muganda kati njagala njogereko ne ku babloga bano mugenda ne mwegunda ekifuba nti kale ffe Kabaka tumulwaniridde tumujjanjabye weewaawo era mwebale nnyo ekyo nkyogera mu mazima gennyini naye ebyo tebimala kutambuza Bwakabaka ng'obwa Buganda guno omulimu gwa buli lunaku emisana na kiro mwezi ku mwezi mwaka ku mwaka kyasa ku kyasa era bw'obeera olina ky'osongako nti nakola kino manya nti oli mu kukongola kati nga Ssaabasajja Kabaka Mwanga Mutebi owookubiri bw'atudde ku Nnamulondo y'abajjajjaabe naffe bwe tutudde mu buvunaanyizibwa bwa bajjajja be tuvaamu mu butereevu nga bwe tulanya bwe tutyo butambuza eggwanga lyaffe nga buli omu asikira ekifo ky'oyo ky'abo abaavuddemu paka Katonda lwalisalawo nti ensi ezingibweko kati waliwo abantu abadde mu by'Obwakabaka bino okuva edda n'edda nga ffe tetunnaba nawo naye bo baasiima emirimu gya Ssaabasajja Kabaka waffe ono Mwenda Mutebi aliwo era babisiima naye naffe era twebaza Katonda ku lwa byonna wakati mu buzibu obungi nnyo byasobodde okuba nti atukulembeddemu ne tutambula ne tuba nga tubituukiriza kale n'olwekyo ababeera bagamba mbuno tebalaba kikolebwa tebalaba kiriwo muyinza okuba nga mwetaaga gaalubindi seezo ku maaso gokka naye n'ez'omu meeme ate ne babloga abalala abawolereza vangayo okuwolereza nga buli kintu musooke mumanye amazima temugejjaako ne gw'oyagala omusalira omusango ne gumusinga buli lw'okwata oludda olw'obulimba mu kumanya oba mu butamanya kibeera kikekejjula ku bwesigwa abantu bwe bakulinamu ekiseera kino kye tulimu tewali muntu kyasobola kwekwasa okubeera nga ebigenda mu maaso mu Bwakabaka bwaffe tabitegeera ate naddala bw'asalawo okusinziira mu butategeera olwo ate n'abeera ng'ate ayagala okwogera mulina okukuumirwa mu kujjukira ebyobuwangwa n'ennono n'ebyafaayo kale n'osanga ng'ate abantu bakola obubiina kubanga aba Republic babagamba mukola obubiina okukola obubiina buyina kitegeeza ni mwekutulekutule ekyo buli ggwanga lyonna likimanyi Abaganda muyiga amagezi agakolebwa agatambulirwako eggwanga ye mubuzaabuziddwa okumala ebbanga ddene naye tukozesa obwongo bw'ogamba nti mujja kubeera mu maka buli omu yeefumbira akamere ke akeeriire yekka buli omu yeekolere ka gurupu ke temujja kubeera na famire enywedde ate ne Kabaka yabiramulako dda ebyo kati bye mugamba nti abagamba dda nti abakola ebintu nga mukola bye bimu mukolere wamu ne kwegamba bwe tunaalinda nti buli kimu bajja kubeera nga bakugamba ggwe ku lulwo ekyo ate kijja kutubeerera kizibu okusobola okukola ki okusobola okukwatagana n'ekirala eddoboozi lino ndikoze nga nkitegeera nti nno panvuko naye
bwembanga nina ekintu kyemmanyi nga nkikakasa n'enkiwa omuntu omulala ndowooza kiyinza okutuyamba kubanga waliwo kati ojja kulaba wano bwe baakola omugattiko gw'amawanga mu Uganda baagakwata bukwasi ne bagasibira wamu nga tewali kutegeera kwa mbongo lwaki tugattibwa tugenda kukola bukyawamu na biki byonna kati ogenda okwesanga nga bw'olaba ekintu kyokka ekikwasisa Uganda eno ekipooli kino nga byanfuna era kyovula nti tuli mu kubbibwa tewali kirala kye tufuna abantu era bwe tuba twogera tebalina magundi baatwala amasomero ate amalwaliro tegakola biki tebikola byonna biri ku byanfuna naye eby'omwoyo kintu kya mubiri naye eby'omwoyo mu Uganda tebiriimu kubanga n'amadiini gennyini agaliwo era tewali atakimanyi kati nti matankani okwegatta kwaffe kuli mu kugatta kutegeera kwaffe kyetugamba nti ku mazima kutusangagana ne twegattira ne tufuuka ki ekintu kimu ekyo kye tulina okutegeera nti Uganda mpingu Abangereza abakolonize baatwambaza naye ffe obudde tubumala ku mpingu kulowooza nti nno tusobola okuzirongoosa ne zitunyumira oba ne zitatumyumyula ne tubeera nga waakiri tuli ku mpingu wadde tusobola kutambula mangu wadde tusobola kudduka naye tuli okwo emibiri gyaffe ne babeera nga bagikolako ebikolobero naye nga ffe tuli kulabirira mpingu Buganda yennyaffe yeffe erina omwoyo n'omubiri Republic simanyi akuna democracy nkola z'abantu kweyiya tezirina buwangwa tezirina nnono bakulimba ne bakuyuuyayuuya ne bakukubanga akapiira ka tenisi ne bakuzza eno ne bakuzza eri paka lwe bakubeta entula oba n'ofa oba n'ozuukuka essaawa yenna babeera bakyusa goal post enkondo z'oggoolo wawe muteebera leero baga nti leero bisanja 2 ate bavaamu ne baga nti ebisanja 5 ne baga tugenda bifuulamu 7 baga nti nedda ebisanja biveewo ne babeera nga bakukooya ne mulyoka muveeyo nga munyiize muwejjawejja naye buli lwe muveeyo buli lwe muveeyo nga babakubiddeyo mujja mukayanira ku Bwakabaka twabagamba nti amaanyi ge muteeka mu Bwakabaka gego Obwakabaka ge bubeera nago okuviira ddala mu ntandikwa twabagamba nti Mmengo erimu abampembe twabagamba abateeseza Buganda Obwakabaka bwa Kopalitosolo baatuteeka mu kalippo tubajjukiza nga bulijjo Obwakabaka bwe bukola muleke kweyingiriza mu bintu bya Kopalitosolo kubanga baagala bababuzeebuze Kopalitosolo ekigendererwa kyayo nti bajja kubakwata Obwakabaka buno babusende babuteeke muli n'oluvannyuma bagende nti kikampuni tukijjeewo ne tubeegayirira musomese abaana Obwakabaka bwammwe ne tubajjukiza ebigambo bya Ssaabasajja ebyo byabeera atulamuddemu buli kiseera naye era ebiseera abamu ku mmwe bangi ku mmwe ebyo mubiyitako naddala abazadde nze abazadde be ŋŋamba nti kubanga naffe bazadde baffe bino bye tubagamba bazadde baffe be baatusomesa era bwe tubadde twebuuzangako kyatamanyi naga nti gende waagundi naye kwe kanti tulaba abaana bangi bali mu kwesunda ebitalinaamu kulowooza na kufumiitiriza kati bwe babakubira eyo nga badda banoonye ab'okunoonya olw'ebyo mmwe mwennyini bye mwetuusizzaamu ate ne mugenda mukola ekivve nga bulijjo mutuukira ku Ssaabasajja Kabaka ekyo kisinga okutagira ddala nti ebya Buganda ebyabuwangwa n'ennono temubimanyi nako kati nze ngamba nti temwongera kwekooya mubeere basajja mubeere bakazi mubeere banywevu mulowooze mukole obuvunaanyizibwa bwammwe si ku lwammwe si ku lwa ssente naye olw'ebiseera bino bye tulimu ku lwa bulungi bwa bonna olw'abannaffe abaalwana abaasooka wabaakola byonna emirembe gyonna egy'emabega Buganda gyebaddewo n'olwabo abalijja ate ne ssente nze kyenkakasa kiri kimu ku ssente enzibe ezisigala nzibe era nakyogeddeko ekyo nti abaana bammwe mubaliisa bifiini ssente ey'omuwi w'omusolo ebeera ya muwi wa musolo ne bw'ebeera etudde mu lubuto lwo era esigala nga ya bbanja era buli lwakaaba obutaba na bujjanjabi oba amakubo amabi embira nga gikuukira mu lubuto lwo kubanga weewali kyakaabira kyewatutte wadde mu bukusifu kakati eri babuloga n'abantu ba Ssaabasajja abeetaba mu byobufuzi bwa Republic
nga musuubira okuyita eyo okutuuka awalungi. Mwebala okufuba. Mukola abatusooka kye bataakola okuva mu kumanya, bo baagoberera nnono. Era singa teyali mmengo eyo tebanditawaanyenga kwega kubeera nga essaawa yonna bali mu gundi, kubanga nabo baayita mu bwegugungu bungi, baafuna okutawaana kungi nga tebamanyi na kutawaana kwe balimu gye kuva. Bo baakozesa kuboola buteesembereza. Mujjukire ne mu lutalo lw'ekinaana baagenda kulwanira bwakabaka bwaffe, baalaga ng'omuntu nti bamusiimye, naye kasita baalabanga nga takola bisa kitiibwa mu buwangwa na nnono byabwe, bo bennyini nga bamuvaako. Ne Katonda bw'akugamba nti oli bw'akulaga nti akutwala mu kumenya mateeka ge mweggyeko, waakiri mwe abagamba nti muwuliriza Katonda muwulirize ekyo. Naye oluusi n'ensobi ziyamba okukakasa okumanya okutuufu okw'amazima eri abo ababa tebategedde, kubanga bye muyitamu kaakati, kubanga wano we tutuuse mukiraba ekintu kyonna kiyebyeyebye. Mugoberedde ebintu bya Republic era bwe bituuse biri bubi nnyo. Kyenva ntensa bwe nti nga bwe nabagambye mu kutandika nti nina ekiteeso, temuggwaamu maanyi, temwogera bintu ate bibaleetera kujja eno ate kugira nankani kulumbagana Bwakabaka. Temugaana kuwabulwa, mutwale obudde okuwuliriza ebigenda mu maaso mu Bwakabaka, okuteekayo omwera n'okubirowoozaako, kubanga mu kino Omutonzi mwe yatuteeka. Ebyo ebirala biyiiyeyiye, muve ku Mmengo, Buganda n'Obwakabaka bemmwe. Era ebyo bwe birema, ebyo bye mulimu, kubanga bigenda kulema 100 ku 100. Mukomewo mu mukwano, mukomewo mu mwoyo gwa Buganda okutafa, mukomewo mu Katonda gye bwe yatuteeka, mu nkola y'Obwakabaka gye yatutegekera. Ffe tubalinze. Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama, otubunduguleko emikisa gy'era, bafa mukuumenga. Amiina. Mwebale kumpuliriza mirembe.